Wow, oliko LMTV njagala okubuuzaako gwe wena agikuumiddeko abantu abali mu nsi wano Uganda. Tuli mu budde bwa kanyogovu, obudde buweweevu nnyo, enkuba ekedde ku kutonnya mu bitundu byonna. Era wenzidda n'ogula kubondaba nti nyambadde bwenti, oyinza okungamba kwatugamba empewo nnyingi ng'oyambadde bw'otyo. Munange wendi Mukama yatutaasa, wabeerawo akatuyamba okuba nti tubuguma. So njagala okubaza ate mu abantu abya mu diaspora, I really thank you so much, you people, you're doing a tremendous work. Tetulina bwe tuyinza beebaza, naye tugamba bugambi Mukama abaddizeewo. Buli lw'oteekako datawo, no subscribing, no viewing, no sharing, obeera ompadde omulimu bonsasudde, so nkwebaza nnyo era Mukama akuddizeewo. Era olunaku olwaleero ng'omanyi programu yaffe toli wekka, tubeera wano n'abantu ab'enjawulo ne basharingako naffe obulamu bwabwe gye bayise, ki ekibafudde kye tujjawo tujja omulamu gwaffe ogamba nti toli wekka, kubanga bwe tusharinga nawe basharingako nawe bye bayiseemu, kikuyamba okukyusa obulamu bwo. Abamu mumwe muba mwaddemu essuubi, muba mugamba nze naayitawo ntya wano, but if these people share their stories with you, obaako kyoyiga ekikyusa obulamu bwo. Olunaku olwaleero tulina omusajja ow'amaanyi, musajja abadde mu nsi y'amawulire ebbanga eriwerera ddala nno, era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tumanya ku bulamu bwe. Surprisingly, nyinza okugamba oba ndi munnamukisa, nze nsoose okumukolako interview zonna abadde ng'azidduka n'abantu abanene b'omanyi abakola shows ez'amaanyi, abalina amaanyi abamuyita n'agaana, but who am I? Silly blessed really. Tulina omwami Terah Kaaya, olunaku olwaleero tumukutte. Mukutera obanga mbe nkuwambye buwambye tebagamba okutte entegetege n'amagulu, okitegeera nkunywezezza leero ndi wa mukisa. oba lwakuba wayambadde red oli wa kala eno aweewuunye. Kala yange gye nsinga okwagala light blue and pink, ezo ebbiri ze kala zo nzaagala nnyo. Red eyo tenkolera lwa nsonga nti saagala kulaba kiyitibwa musaayi. Ega nti buli lwendaba omusaayi oba ndi so emotional nti nze n'okulaba oba omuntu nga bamupulira bubi nnyo, kati kyekyankya ya red. Wali weesazeeko? Nali mpaata. Omanyi okuwaata? Nze mmanyi okufumba emmere n'engisaaniika, era eka nasembayo okufumba, I think yali February. Nagula ekyennyanja kyaffe ekikalu bulungi, nengula ebinyeebwa nembiteeka mu box n'ekyennyanja, ne mpaata amatooke, nakola ka surprise. Bo bagenda ku kkanisa n'abaana, nze nesigala awaka neefudde bize. Agenda okuddanga n'okubobeza mbobesa. Abasajja nga bwe bati bakyaliyo. Waaye tubikola naye looza babiraba. mwe mutabiraba. Ekyokubiri ekitugaana okubikola, akeera ku makya n'agamba kati ffenna omanyi tugenda naye looza tunaasanga omaliriza. Okikolayo bwalumu n'amanya kati olwo atandise kukutuma. Kati awo wemutukanyiza, kati kano kalowooza eri abakyala. Nkedde obba wakalowooza naye sikedde kalowooza eri abakyala bonna. Omwami wakolera ekintu ekirungi tekifuuka kyalubeerera ng'okwoza ku bintu, okwoza ku ngoye. Musiime busimi, todda tomulagira, wabula musanyuka ozine ogambe obeerawo okole ebirungi naye omusanyusa n'olulala ddemu abikole. Waliwo n'amanyi okubuuza kati olwo watufumbirayo kaalumu olwo. Naye nga mukulutera nange njagala omusajja bw'atyo, bw'oba oli eyo osobola okumpaatira ku mmere olwolwo. Bajja okuyiika ojja kundabira. So mukulu Terah erinnya Terah. It is Terah. Okay, taata wa Ibrahimu Bayibuli. Okay. Nze ndi musomi era ewaffe taata yali mubuulizi. Kati teri mwana gwe yatuuma linnya nga teriri mu Bayibuli. Erisa, Eseza, ago bwe gati. Ge gali ewamu. Ennaku zino tutuumaga amannya ge tutuuma ennaku zino. Waliwo owange gwe baatuuma Gabriela, mbuuza Gabriela bye biki? Oba yali ategeeza Gabriel? Si ekyo. Nalya Gabriela Gabriela nakati sibimanyi.
no baka bali bagana mutuma malayika Gabriel muwala Gabriela ebyo noza nayo malayika kiri bagala oli musajja ono omukyala naye nga Terah yani Terah tukwese erya Kaaya liririnza okunzibwa liganda waze mukyalo bampita Terah n'abazadde n'abaana be nasomesaako e Kawaala ne Hours St Peters Ensambya Kayunga Girls Mapeera bampita Uncle Terah n'abayimbi benyimbisa nampita Uncle Terah onsimye ontwala gye sitannayagala kutuuka obadde ombuuza yaani ndi musajja azaalibwa ekyaggwe najja buyikwe nasomera primary mu ssomero limu lya Church of Uganda Grammar Primary School neŋŋenda Nyenga Secondary School abasinga bagimanyinga Kigudu kakati eyo nno taata wa Judith babiri yali HM era gye twalabaganiranga ne Judith babiri ye ng'asomera Wanyange Girls nga ffe bwakomawo mu holiday tunyumyanyumya era nze okumulaba nampita mwannyinaze kakati bwevaayo ne ŋŋenda mu Nazigo nga sinabagenda Nazigo Teachers College nali nsoose kusala kugenda kusoma bwawula emukono ne mbusomako emyezi 6 nga tetunatuukawo ku kyokusoma obwawula Terah yakulira mu famire efaanana etya nze ndi mwana wa 6 ku baana 10 tuli abalenzi 3 nze nsembayo obuto ku balenzi era maama yafa mu mwaka gwa 2023 bakulu bange ne bato bange ate ne bakaabira nze yafuina emyaka ena sajja kulu nga nkola nange atandise n'amawulire 23 sajja kulu nga nina n'omwana omulenzi omukulu nali nzadde omwana wange by then he was about I think 3-4 years kati musajja mukulu yamaliriza degree y'amawulire kati yaddayo asoma lo awaka nga mukula awaka wali watya ekifaananyi kyotusiigira ekisooka nakulira mu famire katuli baavu balungi nga n'abaavu ku kyalo batuyita baavu gamba olaba in fact ekigambo eky'Oluganda ekituufu gwe bayita omwavu bw'ati bamuyita emponga byoya bigamba avudde mu bwavu byoya avudde mu bwavu lunkupe agenze mu mponga byoya naye nga twali bagagga bampisa nga ekyalo ekikudadmaya naye Mukama n'ayamba muzeeyi nze natuuka n'okulaba nga basereka ennyumba okuva mu ssubi nga ntegeera jjukira ndi mwana wa 6 kitegeeza 5 waggulu bali mu ssubi ne batandika okuggyako amabaati basooka kuggyako g'emiryango ne bajjako essubi emiryango ne bateekako amabaati nga ndaba ng'olwo ennyumba eno bode y'ennyumba gye twandiyise bode taka miti bulungi nnyo era nakati ekyaliyo oludda lumu lwokka muzeeyi lwe yazimbako bulooka abaana mukyusize muzeeyi ennyo yakyuka twazimbayo endala eri twagirekawo kijjukizo tevaawo yaffe so naye ngo twalina emmwanyi twalina ente taata wange ng'oggyeko obubuulizi mu kkanisa kubanga obubuulizi yali tasasulwa musaala yali voluntary mubuulizi naye ng'omulimu gwe omukulu ate musawo wa nte era nze ntunuulira butunuulize nti okuggyako ebiro bino obulwadde bwesimanyi kubanga yatuyigiriza nga gy'ataagende Terah gende wakyebaga gy'okuba ente y'empiso wanali mbiyize nga tugenda mu kifuuyiro tufuuyira enkwa maama ye housewife kulima ne maama nga mukamwe maama yali mukamwe okusinga taata ne maama yankubako emirundi 2 kyokka mu bulamu bwo bwonna wali mwana wange ne taata wa ate nga nali mulalu ekyamazima kiri nti nali mulalu kye ekyakuziyizanga okukubibwa no taata I think era nze nange kyekiri mu bulamu bwange n'abaana bange dialogue kwogera nga taata atuula n'agamba ensi eno ogiraba kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nonil era nze wange sivuma mwana sikuba mwana
Mutabani wange yayinza okuyinjulira namukubako oluyi lumu lwokka. Abalala teri amanyi oba taata asuna oba taata avuma oba taata twogera kati kyekyali awaka. Tewali yadde ebibonerezo kimu kyokka biri bibiri byenzijjukira, ekya taata kimu n'ekya maama kimu. Ekya maama bwe nkijjukira, omanyi abaana abalenzi abakwata emiggo n'ayita oba mu bitooke n'agenda ng'akuba ebitooke bw'atyo. Kati nakubanga nnyo obutooke obwo obuto obwo, naye nga buli lwayita mu lusuku abuuza kiki ekisensebula ebitooke. Kati lumu n'andaba n'agenda mu lusuku n'ayunja ettooke n'aŋŋamba genda ondeetera ettooke eryo ne ndireeta, genda onkimira omugogo ogwo ne nguleeta nga muwanvu bwe guti, nange agenda ontemereyo obuggo obulungi ennyo n'abantu benjagala okkuba. Ne ngenda ne ntema emimwanyi gyange engeena ne ngireeta n'aŋŋamba nti anti oyagala kkuba kuba. Nakuba omugogo nga gulina gye gulaga. Buli lwe nawummuzanga n'aŋŋamba kuba omukono guno gwannumira omwezi mulamba. Bakumala eddalo. So tumaze okubeera ewaka otandise okusoma, ogenzeeko, oli musajja munnabulemeezi. Munnakyagwe. Bannakyagwe batugamba balina omuze gwe bakola. Naawe olimu olusezisezi? Weewuunye nina bufamire ze mmanyi ezisera. Mukyagwe? Era omuwala omu bamukuba embaga emirundi eki, abasajja ab'enjawulo. Nga buli gyagenda anooba lwa busezi. Eyasembayo yamutikka n'eby'omu nnyumba mu mwezi gumu bye yasangamu byonna. N'amuza n'agamba ekintu kyammwe kiikyo, kati bamuzaaliramu waka. Enjogera evaawo eyo nti ab'ekyagwe basezi. Of course kyaliyo, era ne mu byafaayo bw'oba ovudde e Buyikwe waliwo ekyalo kye bayita Kawuulu. Kawuulu yali musajja ku kyalo okwo, kati nga kuliko n'abawala abakula. Kati Kawuulu n'abeera ne munne ne balya omuwala Daliya. Baamusala era baamusanga ng'atokota nga bamusazi. Of course family yeziri, ne mukulu wange yennyini alina family kuba mukulu wange musomesa. Ffe family yaffe ndowooza abasembye be batasomesa. Naye ne Rastiboni yasoma okusomesa. Mukulu wange yali asomesa Najja era ewaffe. Kati jjukira abasomesa beddanga abaana batwala ebitabo awaka, kati omwana yagenda n'ebitabo. Lwali lwa Friday omukaaga ate yasoma. Kati mukulu wange n'akeera nnyo ku Sunday sanga 12 agenda abikime. Omuwala we bamuzaala sijja kwogera kyalo na family bajja bayinza okukima. Kati agenda okutuukayo kati bannaggulawo naye bw'akonkona awulira ebitemebwa munda awulira abatema siriikiriramu addamu akonkona wayita eddakiika nga 4 omwana omuwala afuluma omukono ogumu gufuluma n'endagala mulala gufuluma n'omukono gukutta omukono guno bwe guno nga bw'ona okwata kale ekigere kyente yafuluma n'omukono nga guno gukutta endagala nga yenna tategeerekeka no yaweta buwesika gaali ke nadda awaka. So abasezi gye bali. Nga tuvudde ku basezi, mukulu Terah asomye obusomesa. Ki ekikutwala mu busomesa okusinza ku koosi zonna? Wali oyagala nnyo obusomesa? Ewammwe bakibateekamu? Kaakati mukulu waffe first born musomesa. Amuddako yali musomesa, amuddako musomesa, addako musomesa. Nze nayagala nnyo obwawule bantwala emukono mu theological school nga tennafuuka university. Twagisomera bwerere by then. Naye bwe malako emyezi 6 ne bakyusa ng'egenda kufuuka university nga kitegeeza abasoma obubuulizi bwawule balina okwesasulira. Ne baŋŋamba ŋŋende Namugongo nga ssente nnyingi ng'ate ffe muzeeyi yasomesanga olw'obusobozi bwe akutuusa ku senior 4 ne weeyongerayo ate aweerere ku balala ne manya kindidde. Kati mukulu wange bamuyita Serwoza Eric asomesa Mukoneyo n'agamba muzeeyi nti ennazigo twakavaayo. Mwami Museveni n'alangirira nti abasoma obusomesa babwereere. N'aŋŋamba agende eyo n'ampandiikira kannooti n'enkatwala eyali principal bamuyita Mwami Kakande. Serwoza yakwereza bampawo interview sikyajjukira nabye bambuuza. Awo yise
mujja kudda nga 16 mutandika okusoma. Ndeeta ki keesi yo yokka ebirala ojja bisanga wano. Era nze omusinga yaliyo PA ebiseera ebyo nze obusomesa nabusomera bwerere emyaka egi. Kati tugambe nti okusoma obusomesa tekwali kwagalako. Of course tekwali kwagala kwange. Gwe kiki wali oyagala? Nali njagala emirimu gyali ebiri mu bulamu bwange. Esatu. Kubeera munnamawulire oba looya oba mwawule. Ng'ebyo mbyagala. Munnamawulire lwaki? Waliwo munnamawulire yali ku UTV ne Radio Uganda, Fred Musi. Yayitanga waffe ng'ayitawo ne ka briefcase olw'omukaaga. Bannange ne mwegomba. Nga yakedde n'asoma amawulire g'essatu ne tumuwulira ku karediyo ka Kimaka ka Muzeeyi. Yego. Ebyo nja bikugamba. Karediyo kabanga ka muti bwe kati. Naye nga kalina saawundi. N'ayitawo ne briefcase abeeyo mbalamusizza olwabuuza Muzeeyi. Nkulikayo munange tukuwulidde. Nange ne njagala nnyo okusoma amawulire. Kati ne mmanya ekyo kigaanye. Ne mmanya obwalooya bugaanye. Kwala nali ninawe n'obwawule nabwo ne bukola ki? Ate bwo bwagaana butya? Sente ziweddewo. N'ennumba obusomesa. N'ennyumirwa obusomesa nabutandikira Nazigo. Nazigo ninayo ebyafaayo. Nze nayiiya college anthem. Wagendayo ng'essomero terina college namba terina. Gwe ne Judith babiri mwekoze ebintu olwakuba muli ba mukwano. Judith babiri ye yawa anthem y'Endejji. Tugokoze ye Nazigo. Nakola ye Nazigo n'olwaleero bakyagiyimba. Oli musajja muyimbi. Talented musician. Naye ate ne ngenda era ne musoma n'enkozi. Music. Nkozi bwe nali nkola grade 5 oba diploma. Na majoringa mu music ne language. Kati bwe nve Nazigo nenfuna omuli. Ntandika obusomesa. Somesaako Kayunga Girls, St. Peter's Ensambya. St. Peter's eyo no ne bampayiriza. Naye olina ssente. Olw'okwenjeero. Kati tunayogera ku kyakwenjeera. Obusomeseza ku ssomero nga St. Peter's. Ge masomero kati by then gaali gamaanyi nnyo okulaba na kati era tugoogerako. That was way back 1991. Nga ndi Nsambya St. Peter's. Kale omwami osijja mwogera linnya naye namunyiigira yali deputy Nsambya. Be bamuwa ku mapeera awo nga HM. Agamba agenda mu KCCA. Asaba bampe transfer. Ngende naye ku mapeera. Tugenda ku mapeera. Bwe tutuukayo ng'atanneefuulira. Anzija ku payroll. Takyandabawo. Si bwe nva bwe ntyo mu government school. Kakati ekyo otambudde Happy Hours, mapeera, St. Peter's. Kiki ekikubuuza kityo? Ate bwe nkubuulira ekyanzija ku Happy Hours nzire ku Aidan Doff. Nakyo kikulu. Amasomero nina nege simanyi. Kiki ekikuzunza ekyo wali tolina mukisa? Wali nga tosomesa bulungi baana? I was one of the best teachers. Kiki ekikulemesa okutuula mu ssomero erimu? Munnange ino omanyi kati kankwe kyakulabirako ekya Happy Hours. Bwe nva ku mapeera nga nvudde mu gavumenti ne ngenda ku Happy Hours ne nkolayo emyaka gyange egi nga nfuna omusaala gwa siringi $60,000 omwezi nga buli wiiki nina okufuna $1,000 mbu ye wiikira allowance. So gye $10,000. $10,000. Naye nzijukira $60,000 gye nafunako ku Happy Hours nagulamu na sideboard ekyali yeekankadde. Naye zino endala nakola emyaka 2 sinza kuga nti nafunako $20,000 egi omulundi ogumu. Era ekinzijjayo kati nzijja lwaki nzunga. Happy Hours. Kigambo kisibuga bulala. Happy Hours. Natuuka okubanja $20,000 ne basomesa bannange abala kati twaza Friday. Omukulu atugamba omukyalo we bambi yafa. Eyalinga baasa. Era omukyala director agamba muwandiika basomesa 10 mundeetera olupapula. Ne twewandiika 10 nze nawandiika nze nasookayo waggulu. N'empeereza olwange twalinga ndowooza 6 zempapula 6. N'alyoka akomyawo olwasooka olwaffe nga lusitepolinzeeko $1,000 bw'ati. Amannya gonna agali ku lupapula. Amannya 10 gwe $1,000. N'omulala naye naleeta $1,000. N'omulala bwe navuga akagaali kange ne nkajja ku Happy Hours.
n'enkazi ekawaala awo saddayo. Kitegeeza ku mitwalo 40 nfunyeeko $1,000. nze nga ntambuza ebigere neve ekawala nengenda ekaleerwe ku lw'omukaaga n'ekiveera kyange kugula bumonde muwogo biki anti yeri ebyalayisi. Tewakera ne wejjusaako kuba kati okulinga kukolerera bwereere, tewakera ne wejjusaako obusomesa? Of course sejjusa kubanga nali ntandise okwagala omulimu gwange, nze nga nfiira ku mwana, nze nayagalanga nnyo n'abaana be bayita abasiru. Era ekimu ku byanyiiza essomero eryo lyengambye gye bampa 10,000 bampa stream P5 nga bagiyita pudo. Pudo kinyonyi ne bwokiraba kiba kisumagira nga yerimu abaana abasiru. Yali yagereka paroti, pijoni, pudo. Kaaya ne bamuwa pudo. Nga baagala abapudo bayite ebibuuzo ng'abaparoti ng'abapijoni. Mwana ng'omwaka gugenda okuggwa ku baana 7 abapudo nga 40 basinza abaparoti wanje. Tibwoleka Wakozesa magic kyoyo nga nsomesa n'ebitali byange subjects n'ebitali byange nga nenyigawo n'embisomesa. Naye of course profession sigitanga kubanga I'm still teaching. Pola. Mu kusomesa kuno bizibu ki by'oyinza okugamba nti nejjusa, like si kwejjusa kale muli n'ogamba nti kuba tugambe tewejjusa, naye buniki kyogamba nti kino kyanyigiriza mu season yange ya active teacher? Bintu biringa bibiri. Sente entono. Naye paka nakati Sente entono. Naye ab'ennaku zino balinawo kasente bayiiya. Bakabawa naye ate omulembe gwakyuka. Edda sabbuuni mwamugulanga mmeka, leero ali 7-8. Kati nno olw'okubanga sente zaali ntono nze gwolabanga ndi Kayunga Girls nankeera essaawa 10 n'ensiika muwogo. Olaba omuvubuka akyali omuteya akava mu college n'ensiika muwogo ne muddusa mu kantiini abaana bamugule. Kati siriirabira oba omukazi yabaaki eri mu kantiini bwe yamala okutunda n'agenda. Of course ekya sente kimu. Number 2, toba na time yiyo nti omusomesa bw'atuuka ku ssomero especially primary atuuse saa 12 bw'anaaba wakuvaawo 2 za kiro kuba yali ku duty. Kyekyo tewali allowance, tewali ki. Naye kati nze bwe mbeera mu mawulire gange emandi wakubeera kumpewo essaawa 2 kasi tamaliriza nkuyamba buyambi okubeerawo. Era olina kuŋŋamba onootuyamba n'obeerawo ku 5 nti ye kati obudde toba na bubwo. However, I'm so grateful ku lw'obusomesa bwe bwonfudde kyendi. Tinayingira mu New Vision naku z'omwezi zaali 2 nga tonayingira mu New Vision. Diro osalawo n'ogamba nti kanve mu active teaching. Era kyekikuleetera okugamba nti kampumulemu. Kuba kati sijja gamba nti wabuvaamu wawummulamu. Kuba kati olwayo singa tugamba mukulu Terah jangu otuyambe otusomesezeeko abaana bano. Nkwatirawo enno kakati nno ekikuleetera okugamba nti kampumulemu obusomesa. Olw'okuba nali njagala nnyo amawulire, radio sita bw'etandika ekola kati because I'm a musician njiye ennyimba mpuliriza nnyo sita eyo. Omugenzi Paulo Kafero yali akolako kadongo kamu bangi baaliyo nga nkwata muganda wange mukwano gwange Kasumba twali tuyimba nga mugamba lwaki tetukolayo ka station ID aka radio star tukabatwalire anke kyakajuga ulirizanga emunyenye enekusanyusa n'okusomesa bino ebirala sijjukira kalinga kala oba 45 seconds nkatwalayo. Kasumba ki ono aliyo namuwona nga munange bakaagala namanya eyo entry point abambuzi onootuyiyizayo akalala onzeye bwe natwalako olwo nnyingiramu omutima ogukola nga baŋŋamba onookeranga essaawa 10 ez'okumakya ojja okole n'omuntu gwe sijja kugamba wano kuba naye abantu bamumanyi. Yakolanga sho saa 10 paka 12. Nali nsula kawaala
nali nvuddeyo kawala nga ndi mu kiwunya awo siryerabira n'olumu amazzi gatuyingirira kuba nali ku mwala kwennyini nendo bagenda okunkima ngende nkole nga n'engato zitengejja bwezite gayingidde kakati bwe ŋŋendayo ne bampa nkole n'oyo oyo no teyampisa bulungi tebade tujja mwongera linnya katumuleke nabeeranga kumpe okuva essaawa 10 naye paka saa 10 ze ssaawa 2 naye nga siwezaamu ddakiika ezi ng'oyogera kumpewo omuntu zampulira naye ng'ate nze mbeera njogera nga bwe ntuuka okwogera nga myutinga epeesa ng'akuba musiki nga nze buli lwe njogera ng'amyutinga omukazi n'ambuuza naye owayi oŋŋamba ova wano ogenda kukola naye nze sikuwulira olwo gwe oli mu kwogera weeyogeza omanye oli eddoboozi liryeri nga yankasukira nno n'akazino kati bwami kayo badde oteesa ki nga ntandika okusaba nga yamyutinze dda kaakati awo ntandika okwagala mmaze okulaba nti ntandika kati nali olwo naatera okumaliriza diploma y'amawulire ng'ate ey'obusomesa ey'obusomesa enkozi kwentisi ng'ate n'ey'amawulire ngitambuddeko omwaka nasomanga 2 at the same time ng'ani akuweerera ez'obusomesa nze kennyini era eka baasiibanga enjala ati nalina omukyala na mwana omu ng'olwoyina emyaka emeka egyo nali nkuzeemu oba like 27 awo kuba nze ndi musajja mukulu eno osoma diploma yes ey'amawulire ey'obusomesa nagisomanga holiday nga tugenda mu holiday ey'amawulire nga nsoma essaawa 3 paka 7 nga sente ozijjawo ezikuweerera eri nga ndeebeeta mukulu wange Seruwooza ne mugamba waayi ekigambo kyatabusa olinayo 5 olinayo 10 eno nga nze neeweerera era nalwayo n'okugjawo transcript yange nga bammanja nze bammanja omwaka mulamba naye nga nsoma so kati bwe mmaliriza diploma y'amawulire tukola tukiyita ki internship esembayo ngikolera mu New Vision that was February ng'ennaku z'omwezi 9 2 zijjukira bulungi ngenda ku New Vision bampa okuwandiika mu Bukedde nga nkola internship bandiika nno nawandiika nze omu ku baakola internship eyasooka okusigalayo mu mwaka ogwo so after 1 month Oluganda wali walusoma ate nno okunyumiza okusoma kwange Oluganda mu secondary bannange soma kwaffe nali nasoma Oluganda era nalutuula naye nalabako omusomesa w'Oluganda emirundi egi wanje mbadde manyi nti mu okusoma kwedda byabanga birungi amasomero gaffe tegalina era nze nabaana bebasoma mbusimanyi nosoma akatabo ka Kikonyogoodi nemugendako mu the theatres nemulaba emizannyo egyo nze omusomesa namulaba emirundi egi nenduwa matulamu 8 era wafuba era nze neewaana kuba saalugwa nafunamu 8 so okuwandiika Oluganda because nali nsoma Bayibuli awaka nze nakubanga eŋŋoma kuba taata yali mubuulizi nga ku makya nina okukeera okuba ddama lyakusigudde abantu bajje mu kkanisa nga njikeera ddama lyakusigudde so Oluganda nali mulungi nnyo ddama lyakusigudde eŋŋoma eyita abantu mu kkanisa abakristaayo era omukristaayo wedda kati ddama lyakusigudde kitegeeza kakati ye saawundi yaayo naye simayo kyetwakubanga naye nga okugikuba olina kubanga oyimba ekyo ddama lyakusigudde akati nyingira amawulire mu New Vision 2002 that was 9th Feb sirulerabira internship bweggwa kati waliwo sijja naye mwogera yali ali mu liivu naye bwe yali agenda mukama we n'amwanjulira nti Kaaya agenda kubeera naffe for 1 month oli bweza gwako ng'alaba nkoze bulungi nangamba beerawo tukole kati ono agenda okudda nga wayise ennaku nga 4 yabuuza kimu ono akyaliwo tagendanga bamugamba wano wabayiga naye naye akyaliwo nno kati akyaliwo yesomera kisimwogedde kubeera oyo yennyini
nane storage nawandiika nga tukyaprintinga n'owaayo yona awandiika ebirimu amagezi ono n'agiyuza n'agikasukawo nga tagisomyemu ekinnuma naye sitoole ngendo giyise emabega njiwa ate omukulu gye yali lead story ku lunaku olw'Essande yali lead story njijjukira bulungi nnyo nekye yali ekwatako kitegeeza munnamawulire yenna ali eyo oba omuntu yenna ayagala okufuuka munnamawulire asuubire ebintu nga bino ye program lwaki tugamba toli wekka oyinza okubeera eyo ng'ogamba njagala kubeera nga Terah Kaaya akunyumiza olugendo lwe nga bw'alutambudde tukyali naye nno saagala wenyenyemu wadde mukulu Terah otandise eri awadde story eyiseemu eno n'agiyuziza agisudde mu dustbin bweyitamu waddamu n'omusisinkana like nemwetunuulirako everyday nga nina omulaba talina kye yakugamba yali mukazi musajja yampala nanno bulungi kakati ate nzijangwirwa ekizibu waliwo akawala kajja kaali kakava Makerere bampa ntambule nako alabika yali akafunyemu interest kati nze yalaba nga ntambula n'akawala nalowooza nti kantuka nayongereza ku luli omusajja yampalana nga omuwala sirina nakye nali mugambye gwe tebakuloga omwana mulala nnyo gwe tebakuloga kufulumya Bukedde nze nina ekintu kiri kimu kyokka okuva mu famire yaffe nali nkimanyi nti Eddogo teririna kirisobola tukola lwaki kubanga twalina Katonda era tulina Katonda nze nga maama ne maama wange wewonye no yafa Eddogo abaana abawala banyinaffe be babitugamba nenjatulira gwe baŋŋamba nti ye yamuloga namwatulira kigambibwa nti ku Bukedde oba mu New Vision Media Vision Group Eddogo ye baana baliwo bw'okikoze otya Katonda I can't say yes oba no titeriiriyo oba gyeriri naffe kuba tubiwulira era n'oyita ku munno n'akugamba nti n'oyo mugende mpola waliwo munnamawulire omu yavaayo n'agamba abamwogera naye yakyogera mu lujjudde Sharita Mutaawe yakyusa n'agamba nti nze yayogera n'agamba nti okujjako nga nfudde naye siridda ku Bukedde Eddogo lyogera n'okwogera of course mwebiri in any society mwebiri naye nze ng'omuntu naye nedda kyogere nga omuntu ki n'ennaku ezo yankubira ku ssimu Mutaawe togenda mwogera ate ali ku media house ndala n'agamba kiri eyo naye mpulira omutima gwange guŋŋamba nkireke kuba bamu abantu bamumanyi nnyo ate tebagenda kumanya ani twogere tunyumya bunyumya kyaliwo twayingira naye wabeerawo omuntu eyamukwasa ekibaasa ekyo nga mulimu ejjezize mulimu ka microphone akakolerere mulimu ejjinja tuba tuyingira tuti akabaasa ne kaabika ebintu ne biyiika akankomaawo bambi tunyumize ekiddako awo ebintu bigudde ki ekiddako yagamba mu naye bamuwabiwe omuntu eyabimuwa teyamutegeera yamusanga awo ng'alina ow'okubiwa bamubuuza ani gwe bakugamba okubiwa awo emboozi weekoma naye zigenda okuweresa zaali nga sawa 12 ye zaali zaabadde okuwera twalinako owoolugambo zigenda okuwera ndowooza 12 aga nga buli ali mu kampuni atannatuuka akitegedde waliwo Eddogo eribadde liyingiddewa n'owoolugambo oyo waliwo n'omuntu omu kati nakansala bannange naye waalugamba ayiayiayiayi musajja n'owewuunye musajja naye kyova olaba ali mu bwa kansala asobole okukola omulimu gwe bwakusanga bwati oba bwawulira ekigambo
yatuuka n'okugamba nti nange olugambo ndwemanyi. Lwaki temwamuwashoyo olugambo ku Bukedde? Bingi biri. Kiki kyojjukira? Oh my good Lord. Mu mwaka gwa 2016 lwokyalizaamu omukulembeze w'eggwanga. Owulira otya? Katonda kankugambe kino nti kyekiri Bayibuli kyegamba nti atutuuza n'abalangira. Nga sikirootangako, sikifumiitirizangako, kuba mu kampuni twalina abanene. Naye ndina wange bwendi funa essimu kayoliwa nga n'essimu y'omukulu sigifunanga eyakabushe nga njagaza mugambe ki. Why tulina a system oba nti nze bwe mbanga a junior staff nina gyendipoting alina gyalipotinga no need kulaba CEO. Simwetaaga namwetaaga yakole gije nange nkole gyange. Nze abushengo olida nze ndi waka olina yesuuti bayina we nagitereka n'essaati nagitereka ebyange ti mukama wange nina enkya tugenda kukyaza president gwogenda omuhostinga lowooza ku by'okumubuuza baali bampadde kacyayi awaka nali nzimbye bwe nti ate semaka ntudde n'ensituka bwe nti nga sibitegedde nenziramu ne mukubira byegambye obutegedde nkyankwagala saawa zigereekoeremu ng'otuuse kyala nembimuyitiramu naye kaakati onningira ki akati mu kampuni eyo igati wange omanyi lwaki yampita kisaati yampitanga kisaati kubanga nagenda okugula ejaketi nali njagala ekijaketi kati ng'empewo entawaanya ku makya kati bwe mmala okukiraba mukwata mu waleti mbala sente onampakingira mpozi jaketi agijjeewo antaddemu ekisaati okutali mukono nga wakigwako tuuka awaka newana eno yo ejja kummazaako okugijjamu bwenti nga kisaati wampitira kisaati lala nja kunyumiza emboozi ali lwe banguza nikabuka ogimanyi nikabuka yeetya nikabuka va ku mpale kati abawala ze bambala zinene empanvu kati waliwo edda empale nga yo ne zipu ebeera sayidi eno kati nagula empale ekyamazima nange nagigula nga mpale nungi nnyo ngiraba nungi naye ngeno wansi etoni wangeera ey'abakazi ali nagigula lwakutaano nga ku mande kusaane nina okulemberamu ettendo ku UCC genda otuuka ngisuddemu bulungi nnyo nkulembera waliwo omuwala eyasookawo jeeni ampita ampa akazindaalo ansuulamu nzigenda okulaba abantu baseka batuuse baseka kati tusibo empale yagize akapale kabakazi nze nga ndaba ettendo likute nendowooza omwoyo essanyu libuzie mu kibiina akati omukyala n'abayimbi ngenda okutunula emabega nga nabo nako baseka omu yankuba akaama aŋamba olaaza akazindaalo kawe birungi mu mpale y'abakazi obulamu bwe butyo mukama katonda wange ngende nkyaza president bagamba obulamu bwensaino oba tomanyi bintu mulimu byenzijukira neŋamba yii naye mukama webale kujja mukyalo and I kept that nikabuka njirina. Oh my God, I wish you had brought those things. So
omukulembeze gwanga of course nga ngenda ewaka Bushenga the following day in the morning ne editor in chief nakati akyaliyo omukyala Terah Kaaya bangamba bibuuzo ki byowandiise oyinza okungeesingirayo ekibuuzo kimu kye nali nkulembeza oyinza omubuuza lwaki otuliba obwavu nga bungi kaseera kano ketuliko oyinza omugana nayo ebbeeyi y'amafuta ng'erinnye. In fact that was 210 nga tunaatera okuyingira mu kalulu oba okumaliriza akalulu ka 2011. Ekibuuzo kye nali ntandise nakyo ekisanja kino bwe kiggwako era onodda Kabushenga n'akwata ku mutwe n'agamba bino byoyagala okutandisa konsensi kyeyagala okulaba kyeyagala okumuwulira ng'avaamu n'agamba isn't there a better question eyinza okutandika nenginoonya nga sigiraba nengamba nti kale tuyinza omugamba politely alina omusika gw'anaalaga eggwanga. That was 2010. Yes. Why? Nalaba nti as if you were a prophet. Nga ndaba ekintu anywezeza neno nga wewuunye mwagala lwa nsonga nali mwagala nti nze singa teyali yesaani eyongeddeyo okusoma obusomesa obusandi busomye naye because yali ayisize etteeka abasoma obusomesa bwereere so ne bangamba no naye we can have ebibuuzo ebirala campaign azirabya ati economy y'eggwanga agiraba eragawa nembireeta ne tukola ekintu kimu nagamba totambula kuva wano oyinza okuba nga ozungireyo piki nekutomera kakati nangamba ezo ziri ssaawa nga 4 omusajja ajja ku ssaawa zaali 6 kati obusajja ne butandika okunnunda buli wenza okakayitawo n'akakooti enkima kyayo olina okulaba keeyisaawo why situlire kumanya ono agenda okubeera naye ajja atuula nze namwaniriza mu studio tuliyaba n'owa kamera Moses Kasasa ambuza gwani nemugabo nze Kaaya bakuzaalawa nze najja kyaggwe taata we yali wapate kiku yali akyaliyo nemugamba wa DP musajja tolimba koli maaso g'omukungu kati nemugamba wa DP era yali ne wakabaka yekkanaga okay gwoli wa pate ki nze ndi wa mawulire naye Kaaya nti nze ndi wa mawulire naye oteekwa okuba olina ebyobufuzi nemugamba nkwagala ng'omuntu akalulu onookampa konze bwontokota obulungi of course kati nali nange ng'omutima gutya naye nga nteekawo embeera emumanyiira ate naye I think yalaba nti mutidde kubanga ne yali amuteekako rapeero namugamba mukama wange mbadde njagala kuteekako kantu kanaga beera waddembe nasumulula amapeesa namugamba teeka wonna woyagala awono naye naafuna obukulu nga kankutereeze ku kooti namutereeza bulungi netutandika programu yaffe kakati ajja nkola akantu twali tukyali kumpi wakyayogera nasituka busitusi n'agenda gyalaga sisoogerayo naga kubawo obulango nzija kati nensigala nga nina okusigala nga njogera tewali bulango. It was a live show. What? Tiyakugamba nako nti oba excuse me Katonda ne kalapero kaffe n'agenda nako kati bwe yatuuka eri ng'agira tebyayitamu ono yayangwa mangu okujjayo saawundi n'akomawo n'atuula ne tukola kakati amaliriza omutima guŋŋamba musabe kuba buli omukulembeze lwagwa mu mikono gy'omuntu olina okusaba mutima ogumu guŋŋamba Kaaya baakukuza nga tosabiriza mu bwavu oba olina oba tolina muleka agende yeerowooleza banaye teyeerowooleza yagaana okwerowooleza n'agendanga nandekanga bwe yansanze nensigaza kimu nina ekibuuzo kye namubuuza
nakimubuuza second time nalwo ngenda dukunyumiza era yafuluma bwati nga Kabuche nga yamulinze dda bwati ne bagenda ekinuma bulamu nangamba nera gwe wasiri wala ng'ojja kubeera mwavu mbandi awo nga Mukama amungabula ogwokubiri mu 2011 akaluka akagwa nga websays nga jeraba ngamba Kaaya that was February. In fact yajja nga 10 February 2011 ekyali kimulese ebbeeyi ya sukali yali erinnya ennyo ng'epaaluuse nga kyekimu ku bimulese era yava nakakire yava kulambula bikajjo najja ekibuuzo kye sirirabira kye namubuuza nga 14 maama omutwalako wa ambuuza 14 kikoze Valentine nambuuza Valentine byebiki netandika omusomesa kyembamuga naye muzeeyi Valentine njikusomese busomesa kumpewo akali nangamba nja mutwala tujja kunywa kacyayi kaffe nga bulijjo. That was a question buli omu gye yali tasuubira nti nsobola ogimubuuza olwo neevaamu nsaba omanyi omwana wa control mu kye yakola yajjayo kifaananyi n'aleka sawundi ku mpewo ensi yonna yampulira nga ndi mu kusaba akati ekyamazima yampa naye saazifuna omukazi ayo sibwebiro yeyinja mwogera Ankunda yali akola ngani amugamba Ankunda omwana oyo muwe ennamba yo ku Mande omuwe $16,000 omukazi atwala ennamba yange ku Mande mukubira angamba kakati wandiika gye mwayogedde ne muzeeyi obireete amugamba nti nze bye twayogedde namugambye njagala ssente kweddaabulula tibyoba owandiika oteekeko sigirica ambiwandiika nga ngamba mbitwale ku ofiisi ya president wali ku palamenti nga njitwala nga mukubira nga ngamba giwe gundi nga nziramu ng'oli amukubira njirisiivinze nakati naye kyentegeera oluvannyuma mbu sente ezo $16,000 zaavaayo nena gwe natuma nga ye atuukira ddala n'alaba mu kitabo nga nasayininga 16 naye nga baasikaninga ndowooza my signature nzigenda olunaku olumu ngenda entebe eyo muzeeyi musanga nali mu meeting y'abantu bangi mutabani wange naawoze naye kino kankyogere be nagenda nabo baali beenaaleemu bampise banga nange nali olunaku olwo sigamba nti nali olunaku olwo nali weenaaleemu kangenda mutabani wange nawe bulijjo olaba lulwe nagamba nongamba oli w'amawulire nze muzeeyi nali siyinza kugamba ndowooza tommanja nga n'omuntu ali wali eri oyo Ankunda kyenva mugamba muzeeyi sifunanga kintu kyonna kati kasa Ankunda yawulira nga muzeeyi ambuuza mangu nnyo n'afuluma bw'ati naye of course ogwo omulundi I don't regret nti era muzeeyi yaŋŋamba nti tukkirize nti oba tewafuna oba wafuna kiki oyagala ne mugamba njagala kusoma diguri y'amawulire naŋŋamba genda onoonye bw'oyagala okusomera nalweyiso oyo ejja mukolako nengenda ekyambogo ngenda okutuukayo teri mawulire busomesa somesa sijja kuddamu nenumba ndejje nze ndejje kujjako bino ebya koosi waaka biki tuition ye yamusasula an applause for the president ne graduation ne bampa and muzeeyi wange yafa 2019 February nga 7 muzeeyi yampereze $10,000 ez'amaboko kakati nange lwaki tompa ku namba wensobola oyita okulaba muzeeyi weewuunye Katonda onaakola ebintu tokizeemu muzeeyi afa nalina kumpewo nga nkola nali mbawuliza ssaawa nga 11 muzeeyi ali wano alinga atabusetabuseemu ne muwulira nga bagamba munnamwe mumuleka akole nze nja kutereera nengenda kumpewo ssaawa 12 kwemu nga ngenzeeko mu break nengamba kankube ndaba ekiriyo banali mbaweereza sente z'akamotoka ze nalina nozoka emitwalo gyange bagende bamutwale nawulira biranga muzeeyi afudde
nensiriikirira nina okudda ku mpewo essaawa endala nnamba. Nalina omuwala bamuyita Kanaakulya Piisi nga tudda ku mpewo ne Kanaakulya nga tusakuka bwe tuseka kati mu ddakiika 5 ezisembayo wembikirira Piisi ku mpewo n'abantu Piisi n'antunuulira nagamba obwedde oseka bwotyo nga muzeeyi afudde konze ate abawuliriza bye bakwatako guno omulimu nina okusooka okukola ndyoke mbike nenda okuva ku mpewo Piisi nampaayo 2 oba naani eyampa obasi n'emitwalo gyange egi n'ennumba village nga naye buli kimu kitunuulidde ku nze tolaba nti nze ndi wano bwendi waffe nzimba singa okuba obulungi. Just imagine. Tulina omwami Terah Kaaya omunnamawulire omukukuti ono abadde mu nzika y'amawulire for such a good time. Emyaka kumpi 23 almost myaka gyange okutwaliriza naye tuli basannyu okuba nti leero tufunye omukisa okuba naye mu studio zaffe and of course tuli mu studio za King Montage studio. Bano bakubi ba bifaananyi bakwata emikolo okwanjula okuyinjirwa embaga okukyala buli mukolo gwonna n'abafu nabyo tubikolako gwe kasitobera ng'olina omukolo gwonna twesiga ba King Montage studio tusangibwa wane nankulabye ku Kizimbe Prime Complex level 3 room number D04. So you can come and trust us with any function that you have. The number to call is 0702 10 4125. The number is 0702 10 4125. Tulabirira bulungi abagenyi baffe ate nawe ayagala ekifaananyi ekimu nawe tusobola okukolako photo shoots obufaananyi passport photos any kind byonna tubikolako. Olunaku leero tuli omwami Terah Kaaya atunyumiza obulamu katumuddira mukulu Terah. Njagala okumanya gw'omu ku basajja abayogeza President Kagame oluganda kwegamba gw'oli mafuta gaba President gw'otambuliramu. That was 2011 nakuzomezi 26 January. Omusajja omunyarwanda omwogezi otyo oluganda. Kaakati of course mwami Kabushenga mwagala nnyo era muwanya ekitiibwa because bino byonna byendi saakirowooza nze muntu agamba nti oba ndi self-made era ngenda nenneebala omuntu eyali omwavu mubaavu nenva ewaffe ekyagu kati nga ntuuse kweyolevu neebaza Katonda. Bayi mwami Museveni emirundi gye namukyaza giringa obeena era mu byafaayo bya bannamawulire bebeerayo wadde ogwo alina likodi eyo. Gwe tumanyi ono wa NBS this guy yakakola embaga erinnya ndyerabye ani Canary omulundi gumu gwe mmanyi abaala simanyi. Olaba ne medicine kuba gumu bonna bali mugumu bano bakibazonoza kibazonoza eki bw'abaayo noonya akakadde kange nenkamu ati olwo baŋŋamba nti Kagame yali azze ku mikolo gya NRM celebrations tugenda twalina ku Serena Hotel bagenda mbandi awo nga bamuntadde mu maaso bwepa baali olwo ebiseera ebyo bategeka n'okujjukira ekitta abantu ekyali e Rwanda nga simubaka amwogeza oluganda abantu baali basuubira Luzungu ne Kabushenga yali amanyi Luzungu nga mubaka mu Luganda naye nga dwalwogera bulungi oyo mwana weeno bulungi nnyo ali nga mugamba Your Excellency nsonyiwa ngenda kubuuza mu Luganda Luganda lwange nno lukyali lulungi konze olaba ekyo okyogedde tujja kutambula nga mutandikiza ku kya ttiimu gyawagira ennyo eya Arsenal nga mugamba ttiimu yo nga tekola bulungi ekya ttiimu eyo era nze bwe ndaba olwaleero nga Kagame y'omu ku basponsors ba Arsenal seewuunya nga ne mugamba nti nga tekola bulungi agamba lwaki ontandikidde eyo konze obwa twagala tujje ddabule kubanga nange ndi muwagizi waayo naye wali olabye ey'omusambi n'omu bamenyerayo abasambi 5 nabamanyi nze ndi muwagizi wa Arsenal naye kubuulira even today bonterawo bukadde 10 n'oŋŋamba mpaayo aba bulinga nze kugamba tambula naye nga bwebezanye ndi wano netambuliraawo netudda mu byobufuzi essaawa yange ennamba nga muli mu Luganda. Mukulu Kagame yewe mubalako ki? Mu mwaka ogwo yatutwala ne Kasasa n'omulala omu for a week e Rwanda
fengo obugombe bwe bugule ekkubo lyaffe motoka y'abannamawulire abava e Uganda era twatuulako ne mumakaage. Of course ebyo byonna nze mbyebaliza Katonda nandi bisanzeewa Kaaya waabwe eyava eri mu kayumba ke naye nze ng'ate gw'olaba Katonda ankoledde nze nakwatako ne mu ngalo za Queen bwenti. Tontwale eyo sooka onnindeko tontwale omutomvuga speed ate yagambayo mukulu Kaaya ng'oyingira amawulire kuba wayingirira ku mukisa tugambe nti ofuna omulimu mu ngeri ya kyamagero yavaawo gw'okufuna mu kaseera ako ofuna sente mmeka? Sente ze nasooka okufuna gyali 3,600 gwe mwezi. Anange nate waliwo kyesikunyumiriza. Family radio eyo ogiraba. Nali olwo nvudde ku sita neegoba nzekka nga biganye n'oba omuntu oyo mwogere eyannemesanga nga anyigawo oba mwogere yogera yali Mulangira Suuna atali OS naye oli Mulangiro kati we mwogera bamutegedde. Mulangira Suuna yaliko ne pyala wa kampuni y'ebyettaka emu ali awo yaliko ne ku WBS n'akunyiga ane nga amyutinga bwati. Kaakati nkola omwaka mulamba ku sita saafunayo wadde 10 kaakati nga bakugamba buli omuleeta ebirango ze sente ze tujja okubawo. Olunaku olumu nva mu studio saa ziri 10 nzikirira amadaala nsanga eyafiiriddwa azunga n'ekirango kya siringi 7 nkimuwa akimpa kintwalire bakinsomere neŋŋamba nze Kaaya nange guno gwe musaala gwa nkwata kirango nga ngenda mu studio ng'ambaza Suuna kuba nali ekyuma nkiyize ng'agenze okukima cyayi n'ensoma ekirango ky'okufa. Era bwe nkisoma babuuza Suuna twawulidde ekirango sente ziriwa? Suuna agamba tetunnasoma ku kirango twawulidde ekirango omwo kati nga ye tamanyi nti mmanyi ebyuma. Era bamaliriza bazimusaze ku musaala bamugamba Kaaya ye yasomye ekirango. Kaaya tamanyi kyuma senze namutadde ku mpewo tannakisoma abamusaala akasango balinga tebarecordinga nti badde bawulirize ze sente ze nafuna ku sita neneegoba nzekka nga mbikooye kati family radio etandika omubaka asijja mwogerera ye kamuleke ansaba enguzi ya 2,200 nga bamuwadde obwa PD ku family radio angamba jangu nkuwa omulimu naye jangu n'2.5 twagenda noza abantu nga 7 buli omu ng'awadde 2.5 nga buli omu amusuubiza omuwa omulimu guli gumu mulimu be yasaba age. Kaakati nze olw'okuba yali amanyi nakolako ate ndi mu mawulire mu lupapula nsobola okwetransportinga agamba tukuwadde omulimu nga sitandika ku family radio nankakalabya omwezi negugwako gwakubiri gwakusatu gwakuna nga buli mwezi nina okufuna 10,000 saagifuna. Kaakati ebyobutasasula byava dda mu mawulire. Kaakati sente zenzijukira ziri 3,12,000 eyali manager oyo nga taata w'omukyala wa nannyini radio yali nnyo mu radio Uganda kati ng'abimanyi. Mbika omuntu ataliiyo in fact nabika maama kuba yali yafa dda tinsiramu mubika nga ndi mwavu sirina sente nyendayo mugamba muzeeyi bikulu omwogedde tugendera mugamba afiiriddwa maama nkoze yi tukoze tutya mami Kaaya tukoze tutya kale mpaamu eddakiika ngadda n'3,1000 ezi ng'agimpa nga ngamba wano sidda nga neegoba nga nfunyeyo 3 mu mwaka gumu n'emyezi 2 metro nga etandika yali mukwano gwange Sekiranda bambi so good Sekiranda nga ngamba jantukole
naye mu ntandikwa tojja kufuna ssente kwayi nti bajeti y'omugagga alina olwedde be yali kulutinze be bali ku payroll naye beerawo nze ngenda kuwa ebyokukola bingi omu waseeseetuukira bw'ati gw'oyingira mu ssente ze nkola emyezi nga 6 baali awo bamuyita Abubeka Muwonge yaliko ku NTV kati akolera CGTN yali asoma mawulire ng'avaawo sikirandanga ngamba wano sireetawo mulala nga babwampa omusaala gwa mitwalo 2 mwegi nga ne vision olwo ntandise okufunafuna ziyingidde 15 2 of course as a freelance zokola ze bakusasula wali oli nga tunaba kufuna mulimu tonafuka staff ku ne vision. Yes, akati nga mbeera ku vision ne ku metro radio ya Bukedde bwetandika mu 2008 bangamba nti kyekiseera ojje ku radio ng'okola ne mu lupapula eri oveeyo naye nali nina contract ya mwaka ngebulako emyezi ne bagamba mulinde nzijjukira olunaku olwo contract yange lwe yaggwako nga ku radio bampadde ya Bukedde ku staff olukwenyingirira ku staff mu lupapula nga waliwo eyannemesa okuyingira staff oyo sijja mwogera kubanga abadde mukama wange ebbanga kubanga batuyita nga nze mpandiika features emboozi ez'empanvu kati baŋŋamba leeta mpapula zo nzireeta nga nnungi mpandiisa emboozi empanvu emyaka ndowooza application iriki baawoowa emyezi egi ng'ate njigiriza muyigirize ne bamuwa ku staff ng'oli agambye ezo simwagala nasooka ne mumukyawa naye ne mmanya that's life. Omusaala gw'osooka okufuna ku Bukedde gwali gwa mmeka? Nga staff bampa akakadde kamu n'emitwalo 10. Ng'okola kinaki? Nga ndi ku radio nga presenter nga producer. Kiki ekikugobya ku Bukedde? Ku Bukedde saagobwa. Ki ekyabaawo? Bwe bankuba ababbi bwe bankuba wano omutwe guno ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu 2017 ne mmala ebbanga kosi mu ddwaliro nanyiigamu ne contract yange yali eggwako gwa 6 nga 3 kyekyanyiiza the story gye bankolako nti bamukubye ku ssaawa 10 nga bukya nga awerekeddeko mukwano gwe. It wasn't ssaawa 10 zaali ssaawa 6 ogw'ekiro. Nali nina gwentutteko nja mwogera Chris mukwano gwange mutabani wa eyali deputy chief justice ebiseera ebyo nga mututteko emmotoka ye yali eyonoonese coming back nga nkimye ne laptop yange ewe ababbi ne bankuba kakati kyanyiiza amukubye essaawa 10 fakutwala mukwano gw'omukazi Ababukedde ate nga bwe bakolako story. Tebandi kukavarinza okuba nti oli wa Luganda. Nekinnumamu ekirala ekyannuma bakyogere kyogere tebajja mu ddwaliro okundaba ne bampa emitwalo gyabwe 40 gye beekuŋŋaanyaamu bonna okukosa omuntu akuwa kyayagadde kati in that process Mwami Bugingo, he was a long time friend. Yandabirira nnyo mu bulwadde. Nze nyinza okugamba nti after eddwaliro Bugingo oyo yampa ssente ezisoba ne miliyoni 15. Nga every Friday oba oli awo nakuweereza 5 family gigulire kino alina lwe yampa olumu miliyoni 3. Nangamba ino oluusi bikutawaanya zikuyambeko. Naye nga nalinga ntera okugenda ne muyamba just like consultancy n'omukola kino bakole kino. Mu mbeera eyo nga contract yange eggwako anjogereza nkole ffenna nga ne ssente amazima yampa ssente kubanga omusaala oguvaako emisolo zaali miliyoni 4 nga ninayo akakadde akamu n'ekitundu akatavaako musolo nga ninayo n'emitwalo 2 buli Friday gy'amafuta naye ng'eri nali olwo nfuna akakadde kamu emitwalo 95 ku vision kati ngenda okulaba ssente zino nyingi
naye Kaaya mbandiko ki wadde ag'ekyaggwa amaalo gakyandimu nedda kwe kusala. So navaayo willingly. Era baali baganye resignation letter yange. It took me 2 months okugiddamu. Ne bankolera nno ne pate ennungi kati nenzija wa mwami Bugingo ne tukola ffenna. Ate yo kyo kikugobyayo. Kaakati waliwo ebyagaana okugatta. Nina byenjagala. Nina bye twakkiriziganyako naye. Ti nina bye siryogera naye alina byatayogera ebyaffe ababiri. Era meeting eyo yasembayo twali bana ne mugamba ababiri baveewo. Kuba twayogera babiri mu ntandikwa na kino twali tulina kukyogera bameka babiri. Era ne twogera babiri ne tumaliriza nti buli omu kyalina kisigale naye. That is how we try separating. Era sisobola kukugamba. Of course mba nsobola okubikunyumiza. Naye twakkaanya buli omu asirikire ekikye ekya munne. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.